Bajjajjaffe be babigeresanga nti okutambula kulaba okudda kunyumya. Leero Namugereka ng'abugyeko eddiba nafunyizza ngongo mu bitundu by'omu Ndeeba. Kino kye kimu ku bitundu ebikola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, gye nasanze ennyanja obwaguuga era ng'eradde bulungi. Olw'obuteefu bwayo wano nawaliriziddwa ate okusooka okugyekenneenya. Nabadde wa mukisa ng'ali Bwengo olw'okuba nti ku luuyi luli Kireeri y'omu Nnyanja gwe nayise tuwayeemu era mmanyi ne ku byafaayo byayo. Kati naawe tuuza ya lukogonyo anti ow'olugambo mmindi mpya buli waatuula ng'afuuweeta. Mu mboozi yaffe yantegeezezza nti ennyanja eno yasimwa mu mwaka gwa 1880 ku mulembe gwa Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga II. Ono yayagala nnyo ebyemizannyo omwali okuwuga, okuvuba ssaako n'okubonga amaato. Ssekabaka Mwanga ng'ayita mu bye yali akulembera Abaganda mu bika 52 omulimu gw'okusima ennyanja gwatandika okukwajja. Tekyakoma ku kyakuwuga, kuvuba oba okubonga amaato, wabula yali ng'engeri oba liyite ekkubo Kabaka Mwana ayita okugguka ku nnyanja Nalubaale ssaako n'okutuuka ku lubiri lwe olw'Emulungu, nga luno lwazimbibwa kitaawe Ssekabaka Muteesa I. Omulimu gw'okusima ennyanja Ssekabaka Mwanga naye yagwenyigiramu butereevu, kyokka ate oluvannyuma gujjamuuko Kigoye Weezinge gutya anti abaminsani nga bazze okubonyesa enjiri ya Kristo, ekintu Kabaka ky'atasooka kukkiriziganya nakyo, era na buli abaalabikanga banoganya ebigambo bya bano Kabaka yakirabanga okumutyoboola oba okumuyisaamu amaaso. Ekibonerezo kwali kuttibwa. Yakirabanga okukendeeza amaanyi ge ssaako n'okuwisa olugayi mu bukulembeze bwe. Okuttibwa kwa bano kwafuuka okw'ebyafaayo, era ennaku z'omwezi nga 3 June buli mwaka abantu bakuŋŋaana okuva mu disitulikiti za Uganda zonna ssaako n'amawanga amalala okujja okujjukira obulamu bwa bano abaasalawo okufiiririra eddiini yaabwe. Gwate bayokebwa balamu bw'etteke mu kifo kimwe Namugongo, era kyatuumibwa mu kigo ky'abajulizi Namugongo. Abantu gye bakuŋŋaanira nga bwe nkutegeezezza okujjukira obulamu bw'abano abeewaayo okufiiririra eddiini yaabwe. Kankome wano, nze Jamii Radio Uganda, Wanga Almasomoji.